Ebya birthday Eddy Kenzo nzabiina mbitiibwa ebingi mu video yamusanzeewa ani yamuwadde ebirabo byagenze bitya mu video mbuyina mu maaso awo. Rema Namakula mukwano bulijjo bukyakweka Kabiina bukyakweka nyaashu leero kamera zo zaamuguddeko butayina Kabiina kati oba agendesa kyo mmanju nze naawe ate era Rema Namakula ne Eddy Kenzo mukwano leero birthday ya muwala we Amaro munnaye masanyu meera ate era ku sayidi ezeeyo zaali amaze n'ayogera ku ssimu naye amasanya ekiriwo nti essimu yakoze ki yalabye essimu baagirabye munnange ye gwe baali bateebereza okubba essimu ngamba jjajja iculika wakulanta naye alina ebigambo byayogedde mu maaso awo ate naye abantu banyiivu waliwo eyanyiize Zali ne Shakiba okwekola obusolosolo nga beenywesa amazzi beeyiwa amazzi mu kamwa nabyo mbiyina mu maaso awo SB4 muyina tomusuwa munnaye ng'alina ejjajja nti Christmas zituwuuba awula bannange bobiwine muyina mu maaso awo mukwano ye olunaku teyalukwatidde we yalukwatidde mu famire ye nga mugamba mutya kansubire biri bulungi era bambiri enkola yaffe mbasaba video mukimpeere ka like era nensaba mukwano gwena nala kusubscribe nga nti subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nsekawo ye mukwano full figure ye Christmas ye yagikwatidde ku freedom site nabyo mbiina wabula bannaye Christmas yanyumye bannange ye y'amazima yanyumyenga balulimi kyolo ya rabbi siba anti kasavu kanyameno birthday enuzi Christmas munange olunaku lwali we bukeeredde nga omukyala Rema Namakula oba mukyala Dr. Muza Sevunya ng'asuddewo obufaananyi obwo nga wawulawo obufaananyi bwa muwala we Amaro munnaye ng'amwagaliza amazaalibwa amalungi ng'ataddeko obugambo obuwoomekereza gwe wonna nayagala okulaba ebyo ebigambo by'omukyala Rema Namakula osobola ogenda ku peegi zo kuba nziggyeyo kanakatono mbu mayi malayika biki muma bye biri ku sayidi eziya nti kati tozaalibwa sereebu era byo byobeera olina olaba anti omugambo ogusokoma kate era si ye yeka ne taata yesu wadde baayawukana abaana abansaabiri Eddy Kenzo ne Rema Namakula naye munnange kintu kiyitibwa mwana temusobola kwawukana abazadde nga mwali mwezaddemu omwana ebeera nsobi nene munnange naye akedde n'agamba Amalo musuuza munnange ekibebi kyange numa naye n'amwagaliza amazaalibwa amalungi anti birthday zo zituwuuba bannaye kugamba birthday gwe okoze kyamannyo tuuba kugamba etuze eri munnange olunaku lwejjera kuba saafunye budde bukola ki saafunye budde jabba walina egguli ate nga mbadde nino ddibawa olunaku lwejjo nga 25 Eddy Kenzo we yakola ki we yazaalibwa kugamba singa abadde muntu nga mukaturiki yali badde ayitibwa Emmanuel ab'emukazi yali badde ayitibwa Nowerena naye munnaye ekigambibwa nti nomuki Eddy Kenzo omusajja musiraamu kati abasiraamu ate oba bibeera bye bakwatako anyway otuveeyo kyonna kyekiri munnaye gabadde mazaalibwa ge nno baakola mujjukira Eddy Kenzo yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 ate omwana n'azaalibwa ennaku z'omwezi nga 26 bannaye bibeera binyuma gwe munnange musajja wattu leero munnaye bo batiimu Eddy Kenzo tebamuganyiza tugamba oba abadde tanaaba naye ako kabeerawo buli birthday kasookuza birthday bajja ne bakuyiraamu amazzi ne bakunaazanaaza munnange musajja wattu kye baamukoze enkoko bwana akaana kambaata kigira akaana kambaata yatugamba kuva buto yali tanaaba naye munnaye kye baamukoze ate banaye mukama katonda kale abamu bayinza okuba nga babinyumirwa munnaye oluusi oli ku bibyo olina ajja buddu nakuyiira amazzi naye munaye nze nganze tekinkolera ndibo oba nina ntondo oba myaka gidimu gy'entondo kati awo sibitegeera nange naye munaye nga bambi ye Eddy Kenzo tukwagaliza wano ku buyinzaanishasuvia tukwagaliza amazaalibwa amalungi k'otadde ne muwala we munaye ani k'otadde ne muwala we Amaro bambi tubaagaliza bisinga muwangale mulaba abazzukulu n'abazzukulu byebiri ate munaye wano buyinzaanishasuvia ye byakola ki byabaagaliza naye ate era muno mwesiteewumulizaako nina wano kyengenda okuleetera banne bashonyerozi temutudde ate era muvumbu ye munnange Rema Namakula mukazi watte akiguddeko ng'ali ku stage munnange ono omukyala tumanyi ye mukyala kyasinza okwambala obulungi togenda kugenda mbu olabe kisambi kyolabe kyaye mukyala abeera yeekumbidde mu ngoye z'empanvu ne waba nga ayambadde empale ayambala mpale nga kyekyo wegamba mufunze mukyala mubuulire ki wampisa yabuulirwa okuviira ddala ku nnyambala kati munnange jjukira olunaku lwejja badde Christmas ndowooza mukazi wattu yakyamudde abantu n'akola ki ne yeerabira ajjukira bulijjo mbu akweka akabiina munnange olunaku lwejjo nagenda n'alaga abantu akabiina kati nkyenyinza okugamba bajjaaji bakuno bashonyirozi batandise ne bagamba bannange amuza nga yatomera Eddy Kenzo nga yawona mbu bannange bulungi bwa kadimpo bannange bulungi bwa kufeesi mbu kufeesi alinga malayika naye mbwe emabega akutuza embuzi mbwe era ne batandika ne bagamba kivola Dr. Muza mbu yali afunyeyo olw'omuvandimwe mbukuba oli omuvandimwe mbwakugeza Rema Namakula emirundi katabalika ne bannaye bajjaaji bakuno
bannaye munne kati bannaye mbeera mwagala omuntu akola atya neba migono omukyala ye muntu akyasinza okambala obulungi nga tuzembye amazima mukyala ayambala bulungi neba mbi oba olunaku lw'ejjo oba kyekyamutuuseeko naye kati kimugamba talina kabina tagenda mutoyi kyemugamba nti nebintu kino kyemugamba nze kimanyi omuntu yenna yina omulamu abeera alina ogenda mutoyi kati kyemugamba Rema Namakula tagenda mutoyi neba naye bajjaji bakuno ate oluumu kisusambu munnaye Rema Namakula talina nnyashi ennyashi ye ekutte wansi naye waggulu mbwera Eddy Kenzo yawona mbwera Dokita Musa kyobulaba mbu ng'akyatagaatagana munnange mbu akyalaba abooki akyalaba ab'obubina kyokka manyi bannange byonna namubyogedde naye mmanyi ekisinza okunuma mu banyiroozi kyemwogedde mugambye mbu ku feesi maama kadimpo kiriya eriiso lekaleka kugamba mbu ku feesi malayika naye mbu kasitakuwe mabega mbu akutuza embuzi naye bannaye mupoloka omugambo ye bambi Rema Namakula yakiguddeko olunaku lw'ejjo kati ate ngenda kukuleetera positi emaze emyaka oba kati oba emaze emyaka giringa 7 ate nayo nga bampolokeddeko omugambo guli gubwaguugwa ogwakola omanyi nyongera obbajjukiza nabagamba wano ku buyinzaanishasuvia saagala kupoloka mugambo gwa bulimba mpoloka omugambo nga nguyinako n'amazima nga nguyinako n'obukakafu kati mu kaseera kano era nzikiriza nkuteereko ate eyo positi bambi ate endala ye bambi Rema Namakula mukyala lwakuba mukyala munange yabuulirirwa newe mpoloka omugambo ogwakula gutya ye abalaga tebimulya munaye mwe mwenna wenna abifula bajjaji bakuno butalina kabina simunya feesi alinga malayika mwe mabega agutuza embuzi mukyobola Dokita Musa simanyi akyanoonya abavandimwe manya Eddy Kenzo yawona ye abalaga tebimulya mukitegedde ekintu ekyo kati mukazi abadde ali ku stage ng'asanyusa abantu bali kusanyusa abawagezi kuba olunaku lw'ejjo nabaletedde line-up gyagenda okuyimbirako kuva ku nga 25 paka nga 26 nagibaleetedde wano naye mwene mutandika ne mpoloka omugambo gwakula omukyala ayambadde engoye ze za Christmas asibye akaviiri k'embu biki naye bannaye bantu mwetereze bonnange tubaale tukyali mu byannyashi ate munaye Rema Namakula ate ebigendeddewa nga abawakuzi bakuno mukwano w'abanoonyerezi nga bo baataddewo dajjukira olunaku lw'ejjo nabagambye badde birthday ya Eddy Kenzo olunaku lw'ejjo nga 25 era munaye nga banoonya Rema Namakula obugambo bwe yawandiikira Eddy Kenzo ku birthday nga bakyali bonna era ne babukomyawo munnaye kugamba ne bateekawo mbu ebyafaayo bya leero kugamba ebyafaayo by'olunaku lw'ejjo nga 25 kyekyo Rema Namakula kiyakolera Eddy Kenzo naye ate kyemwerabidde obudde baali bakyayagalana nga bakyayagalana mwami na mukyala naye kati buno obudde Rema Namakula yamuvinga ono yagenda ew'omusajja omulala lwakuba bashonyiroozi mmwe abakyayagala entalo mmwe abatannaba kutegeera Rema Namakula nti yaviira ddala ewa Eddy Kenzo oba mwatose mulaba nti Eddy Kenzo newe yafiirwa Rema Namakula teyagendayo kyekimu ku kiraga nti Rema Namakula yakola ki yaviwa Eddy Kenzo n'ateeka festival Rema Namakula teyagendayo si yeyeka n'omwana waabwe abagatta amaaro naye teyamukkiriza kugendayo kyekibaganya kati omukazi mumulemeddeko mbu talina kabina simanya mbu ateerabye ebyafaayo bannaye namwe kaako mukeesomere naye nga bambi ngenda baterako vidiyo ya bobiwine ate nga ali ne famire ye ku lunaku lw'ejjo ku Christmas ate era malembe ongereyo ne SB4 media naye era ng'ali wajejjawo amusiramu bazannyamu bannaye oleka nti Christmas zituuba ye munaye mwana mulenzi bobiwine president Kyagulanyi Center mu ye kyabadde mu makaage olunaku lw'ejjo ku Christmas kyabadde kijjobe mukwano kiri kyo kibadde kisaana kunyuma ng'okirabyeko eno gye bayita emboozi etayagala kunyumizibwa kiba kyetagisa mukokoze ki nga nawe ogirabidde kera munaye nga woolabaawo tumanyi munaye bobiwine ye mukimuntu w'abantu takoma kwagala abantu b'ebbali bokka wabula yasooka kwagala ki yasooka kwagala famire ye then n'alyoka ayagala abantu ndowooza n'alyoka ayagala abantu abalala munaye tebakomye kwambala ngoye ne banyuma yo Christmas bakikoledde ddala nga kintu kyo kinnamuniino era nga mulaye mu kaviiri ako ne munaye era mu kaseera ke kamunzikiriza ng'otwaleko wajjajja Ichuli ng'awa obujulizi ng'agamati ddala kituufu yakola ki yeyabba essimu ya Zali ate era amawulire amalala agaliwo Zali yagamba mukwano essimu yakoze ki essimu yamaze n'agiraba naye nga yayitidde ku sayidi ya Shakibu boyfriend kugamba abantu ne bagamba oba Shakibu yali yabuzaawo yessimu ayinza okuba yali yabuzaawo yessimu ng'alina ebintu byayagala kale okunoonyerezaamu jjukira ffenna tukimanyi bulungi nnyo bali mu mukwano kati ate kasita mubeera mu mukwano otuuka ekiseera ne gukuggyako n'obanga atakyategeera kugamba ng'omusajja newakugamba nti oba kiki kati munaye ebyo ebiri ku sayidi ezo era ngenda kuteerako ka vidiyo kajjajja Ichuli ng'agamba nga we yabbye essimu ate mmaye nkuteereko ka vidiyo akalala nga bavunaana Zali lwaki beemyesa amazzi ne Shaki Kirigo wabbye essimu ya Zali yenze agenda agula endala omukazi akola mu Netflix akasimu obesimu katuzza yenze
owa tayina kye yampadde twayogedde twogera tatambula na ssente kangende n'essimu alotula ate tunadda ku lwa ssimu nagitutte mwakitegedde ate mundiko mundeke nammwe nagibbye byawedde naawe ninda mpoze omusango gwange kati oyagala kumuteeka mudde nagibbye edda mwankozeeko damage kati ate ombuuza nti eriwo ojagala ekitegeeza naawe ojagala emba butagibbe ekitegeeza nammwe mwandigibbye kuba mwenna mugimbuuza mmwe mugenda ogikwata batubba namba plate ne batulagirira we ziri naye amukazi ali awo simanya I can buy 10 phones gandi buy 10 phones eno yagenze Christmas bwana ezali n'oba omubye bubye oga Katonda nyambye agenda agule endala ne Sakibu banna tunadda ku lwalusimu tetumuvinga yenga mwenna mulumirirwa nnyo essimu yazali tugambe mu mwagala nnyo banna mubye essimu era ndi mu babi goyizo jibba zali omanyiza kiri kyayina ichuli the cash crop ichuli the raw material intelligence nebulwe essimu yazali naye nina eriso lye namukubaawo antu nalowooza nali ku ssimu nali ku nnywanto tekyambala kaleega Sakimba nansonyiwa maama si atayombera bwerere ayinza okujala gamba I'm disappointed my friend Ismail, do you talk about my wife? Sakibu twale yolugezigezi sia twamugambye aliteeke ebweru omukazi wa myaka ana naye lijjaliti Sakibu, please totunyigira buli omu kino my friends didn't come on my party they showed me bad art Sakibu anyagambye abantu bakwagala okutte ekikazi ensi yonna kyesinga omumatira mbuno kikyo wokinuunanuuna oza tuno tuli basanyufu tuli banyiivu fe tulinze lunaku lwe bakukyawa ensi nyiivu kati weewuunya kiti abantu tebazze ku mukolo tebaagala olina eswaga lingi okikazi wakizzamu abiri kirina laavu kiwunya ne bwotasuwedi kyo kiwunya naye nebbeeri mungu yamanyi kye yalikola abaana aba balinuunye naye liri liti zali ebbeeri eyo lirimu kakodyo ki abakazi abamanyi ku bukodyo bw'amabere what type of chemistry is this for children and you have this omuntu yagirwa tekinologi